kuba na Uganda bonna gye muwangalira mu nsi ez'enjawulo. Era nga nsooka bano Uganda bonna bali mu nsi zaabwe amagulu meeru mbalamusizaako banyama ne basebo abali mu ggwanga erya Amerika buli kibuga kyonna gy'oli nkulamusizaako abali mu ggwanga erya Canada buli province yonna mwoli nkulamusizaako abali mu Bungereza buli kibuga kyonna nkulamusizaako abali mu European countries mwena mbalamusizaako buli wonna woli ng'oli mu Europe nkulamusizaako nengenda mukusimazinga wa Asia mbalamusizaako mwena bali mu Asia kansulate buli bulungi nange ndi bulungi mujje bana kujje mutuusaake nga lunaku lwa Sande naku z'omwezi 21 kansulate gitambula bulungi nange nga bana basuubiza nti ntuuse bwe nvaawo nengenda kusimazinga Middle East mbalamusizaako banyama basebo abalangira n'abambejja basava ne bannava ne muntu yenna Ssekinombo ali mu Middle East oba ensi gy'olimu nankulamusizaako bwe nva naawo nengenda kusemazinga Africa mbalamusizaako mwenda bannayuganda bawagwangalira kusemazinga Africa buli nsi yonna mwoli nkulamusizaako kansulate oli bulungi bwe nva kusemazinga Africa nengenda nenijolekera eggwanga lya Uganda buli munnayuganda alina wooli mu ggwanga lya Uganda nkulamusizaako ekya mu district wonna wooli kansulate oli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo kansulate buli bulungi bwepo nange ndi bulungi eneyagala sina muzibu era kyekindeesobola tubeke emboozi tumye nabageti na breaking news olwaleero ne shocking news saagala breaking news ne shocking news tegeeza munno okusharinga si kizibu sharingira munno atuuke awulize information n'abalamu gyongere tusobole okufuna olunaku olwaleero tulumalirize tugende ku kirala mpozi olunaku lwa Sande nga bategeezezza olunaku lwa Gandaalo abava okusaba mukulikeeyo abadde bawerekeddeko abafiiriddwa nammwe mukulikeeyo mpozi njala soko kutwala kusaasira kwange limwe n'abantu bafiiriddako abantu babwe mu njega etuuka mu famire za buli kika nti kitalo nnyo ddala ffenna lyekkubo enjawulo yakusookayo Mukama bagumye nammwe babafuniddemu ebirungi era mwebaze Mukama olw'okuba nti mutuuse bwe mutuuseeko kitalo nnyo ddala okufiira abantu baffe kuba abantu bangi baffe ennaku zino mu ngeri ebintu ebitategerekeka naye ate olw'okuba nti omulemu Uganda okufa si mawulire kuba bw'ofa ye ekisinga obukulu Museveni aba asanyuse nti gundi avuddewo ye n'abanga akola biki byasinga okwagala so nno kitalo nnyo mwenna abafiiriddwako abantu baabwe era mbasaasira Mukama bagumye kubanga ffenna yatuwa era yajjawo so nno eyakatuuka njala tutandika olwaleero nno program egenda kubeera yanjawulo njagala buli muntu yenna ng'owangaalira mu nsi gye bayita Buganda oba oli Muganda oba toli Muganda naye ng'owangaalira mu nsi gye bayita Buganda nkwagala ku vidiyo eno mu bwangu nga nina bugisi mufungize nina ensonga lwaki ndabaga ngenda kujja ne shocking news ne breaking news olw'ensonga ti amawulire genda si malungi nnyo era tegawoomesa ddigobe nkiddamu amawulire genda olwaliro si malungi nnyo tegawoomesa ddigobe eri mmwe Abaganda n'abantu abatali Baganda abesisira mu Buganda mbaagala ku vidiyo eyalwaleero ndowooza nga sinnatandika njala muutagingire wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja ali mu European countries gy'ali mu kubutambuza enkola ya Museveni ey'okubuzaabuza bannayuganda n'obbamalamu amaanyi okubagamba nti badde ku bibazimba okusinga okunoonya obuwagizi n'okukyusa gavumenti mu mirembe mutaginga abereko kuno n'abakungu be bonna baba yatambudde n'ab'ensanvu n'abantu abali mu Europe ayibuzaabuza mbu wankyukakyukamu nga Abaganda bagasiba abamu balowooza nti Baganda nga ate si Baganda nabo bentaka ku vidiyo eno mbeetagako mwenna mubere ku vidiyo eno kubanga njala bategeeza ebintu bino bitegere bulungi bakke mu mutwe saagala muntu yina yebuzaabuza nga afukaana aba alright mu kalowoozo ka leero kejja bagamba nti buli muntu yina gy'oli ng'oli mu Buganda era ng'oyagaliza Buganda obulungi namwe mwena Abaganda ngenda bagamba ekigambo kimu buli muntu w'oli weesibe ekimyu onywere tugamba nti eyeesiba olumu terunywera era mwesibe ebbiri waba onimuneesiba ebbiri bwe muneesiba olumu temujja kumalako mulina kwesiba bbiri abaye muteesiba ebbiri embeera nga bwetambula si nnungi nnyo kansulenti Wasanya atuuse n'akabinja ke konna ak'abanyampi abali mu diaspora batambula naye naawe bennyini abamukyaziza nga mmwe batamanyi enkola ya Museveni mu kalowoozo ka leero ngenda bagamba ekigambo kimu ebintu yoseeri sisitimu gy'abadde akozesa okumala emyaka 36 n'okutuuka olwaleero bantu bangi bagenda gisuula mwaka banga tebagitegedde olw'ensonga nti erimu okubuzaabuza ofuge erimu okukyusa obwongo ng'oba totegeera bwongo nga tebukula bulungi kiba kitegeeza ogenda kufiiramu yoseeri mu nkola ye mu kalowoozo ka leero asobola okukulowoozesa nti ekiro ekyolaba ekyeru tekisobola kukyuka ne kifuuka kiddugavu ne kivaamu enkuba ye bwe saaba akulooza nti ekiro ekyo kyolaba kyeru tekikyuka kale tekisobola kukola nkuba kati gwe muntu wange Muganda wange n'osigala nga golowooza nti ekintu kye bakugambye kyekyo olunaku lugenda okwetoola ng'ekiro kye bakugambye kyekyo tekisobola kuvaamu nkuba nga muvudde mbiziri byereere kati gwe omuntu waliyo ng'okyabuzibwabuzibwa nkulamusizza n'enkugamba mu kalowoozo ka leero wegendereze nnyo buli kintu kyonna ky'owulira buli kintu ky'olaba mu community sooka obuuze omuntu atambuza ekintu kino akijja luddawa omuntu akola ekintu kino akijja luddawa Uganda tulina ekizibu kimu
Tutulina information tugira ngane ku social media gikwa olumu tetuka kuba tabasinga tebalina smartphone kati gwali eyo nga tosobola kufuna information osigadde ofuna ebizibu bingi nnyo ate nga togenda kwetegereza kigeragena maaso okujjako kufiirwa obulamu bwo nga totegedde. Alright no sigenda bawa kiggula luggi njala tukira ku information bulungi nnyo mutegere kye kigenda maaso mu ggwanga mulyoke mumanye ensi gye muliko sinungi. Sigenda bawa kiggula luggi njagadde ntukire ku information bulungi nnyo era abanyumira akanyumiro k'ekiggula luggi mu nambala musizza ku kasweti buli bulungi njagadde mu information eno ngende ntingine nkole byange mukole byammwe. Alright mwenna abantu abaganda n'abatali baganda nga muli mu Buganda eno message yammwe nga bwe tugamba nti ekiri atawala kye kiri nasigadde waka buli muntu weetegeke gwate omuganda weesibe ebbiri olumu terunywera omuganda weesibe ebbiri naawe yagula ettaka mu Buganda weesibe ebbiri olumu terunywera. So nno njagala bategeeza nti embeera nga bweri muyina okwetegereza n'okumanya biki ebigenda mu maaso olw'ensonga nti embeera esusse ogw'omulamuzi. Ntandise bweti mu kubuzaabuza okuliwo n'okufuga sisitimu ya Yoseeri gye yatandika okuva edda njala sooka kumenyawo bigambo by'Abannayuganda bye babagamba ebitambula ku social media ne ku TV mu Uganda. Ekisookera ddala bw'ojja ku social media n'osangako omuntu ng'ayogera emboozi etakwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nsoose kumenyawo bigambo bino kubanga eno videos zimu ku videos zingendo sembayo kukola ku kingendo bagamba olwaliro. Eno video zezimu kugenza ngendo sembayo kukola ku bintu byengenda bagamba olwaliro. Ekisooka Museveni alina system nti bw'abaana ajjawo omuntu yenna asooka ku deploying abantu be okubuzaabuzawo bonna abandi badde babuuza ebibuuzo n'okufuna ebiddibwamu. Ogwo omulimu agukoze bulungi nnyo agutukkiriza. Museveni asooka kwonoona linnya lya muntu gw'agenda okutta n'okukyankalanya famire ye ogwo agukoze bulungi agukyusiza. Nsigala mbagamba nti akatambi kano akagenda okuddirira ebyo byonna bigenda mu video ekigenda bagamba olwaliro saagala muntu age teyategedde teyawulidde. Ekisookera ddala muzze mulaba ba state agent ne ba state mafias ku social media nga boogera bitakwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kansuke nsinde wakati bw'ogenda ku social media platform yonna nga tewaandikako kigambo kyonna ti Kabaka agenda jjanjabwe nga tebabuuzanga mayiga kigambo ki kyayogera ku Kabaka. Nkusaba n'obuwombeefu toddamu comment nga kuwadde okusharinga. Museveni ayina abanyarwanda bangi. Museveni ayina ba ISO agent abali ku social media ng'omulimu gwabwe gwa kubuzaabuza na kukyusa mawulire gonna nga bwagagala. Omu ku bo yennyini yewasanya Carol Charles Peter Mayiga okuba nti atambula asaasanya mu ssente z'omuwoomusolo ng'atambula ali mu diaspora sasudde ba blog okuba nga bakyankalanya information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka. Which ewedde bwe nabazanyira akatambi k'omutaka jjajjaffe omutaka Kasujju Lubinga bwe yavaayo n'ababulira buli kimu kyonna kyali alina okubabulira mukitegeera bulungi nnyo. Naye ekyaliyo abantu abakyalina obwongo obutasobola kwetegereza jjajjaffe Kasujju Lubinga bwe yajja okwogera bajjamu ki. Yavaayo n'abannyonnyola bulungi nnyo nti bakatikkira abaaliko yagenda okulambula ku Ssaabasajja emirundi 3 ewiiki ne kati bwe yagenzeeyo amagye gaamugobye era ne muyisaamu n'empi. Ekyo temwakitutte nga kikulu. Wabula omusajja ono omusajja omunyarwanda omuyaayo omugezigezi eyeeyita nti ali smart essaawa zino ali mu Europe ng'asasudde amawulire ne TV okutandika okukyusa amawulire talina kye yayogeddeko n'abantu abadde mu meeting zonna zeyakateekawo sofa. Tekuli yambuuza kibuuzo ebigambo ebyogera ku Ssaabasajja biri bitya okuggyako okkuba engalo ng'abalimba bulimbi kati amawulire gagano. Ekituufu kiri nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka tewoomya ddigobe kubanga mission y'abana abasajja bagenda gituukiriza nga baali bagenda gituukiriza. Njala bagamba olwaleero zino zimu ku video eziyinza okuba nga ziddirira before ng'enjega eyo tennagwawo. Nkiddamu zimu ku video eziyinza okuba nga zigenda okuddirira nga enjega tennagwawo. Ntandise bweti. Ku lunaku olw'omukaaga lunaku lwa jjo mu State House Entebbe wabaddeyo olukuŋŋaana kye tuyita meeting nga luno Yoseeri Tihabalo Tabase mutano wa Kale Kyeziya Lyoyise nga yayise abantu bano wammanga okusinkana
mu bintu byengendo bagamba mubikwate bulungi nnyo. Meeting eno yabaddemu Yoseri kennyini, mwabaddemu General Museveni kennyini, mwabaddemu Muhoozi Kanyirugaba, mwabaddemu Karugire, mwabaddemu David Wasajja, John Katende, Bale Mugera, Sara Kagere ne Kiriwa Kiwanuka ng'ono ye Attorney General w'eggwanga erya Uganda. Kiki ekyayisiza meeting eno obukubirire? Meeting eno yayitibwa ku Ssaawa olunaku lwa jjo yayitibwa ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Meeting yaggwa ku ssaawa 8 ez'ekiro mu Ttumbi ku lunaku olukeesa olunaku lwali lwenjogereramu. Biki ebyabadde mu meeting era biki ebigenda okuddako byenjagala owulirize bulungi nnyo nga tonnawubusibwa, tonnabulwa kintu kyonna kya busiru. Omuntu yenna ali mu Europe ali ku media e Kampala byakugamba bikyamu. Amanya nga basomedde. Mwabaddemu Yoseri Tebahura Otabasira mutano wa Karekezi, Janet, mwabaddemu Muhoozi, Karugire, David Wasajja, John Katende, Bale Mugera, Sara Kagere ne Kiriwa Kiwanuka. Amanya gano njagala gabaddiramu mutegeere abantu bano babani. Yoseri mumanyi kennyini. Mukukweka identity ya mukwatira nsawo. 1 yakweka obuvo n'obuddo. Teri amanyi kitaawe, teri amanyi jjajjaawe, teri amanyi manya ge matuufu, education background tagimanyi nga buli kimu yakisasuliro kizibira mpaka olwaliro. Janet Kembabazi teri amanyi nnyina, teri amanyi kitaawe, teri amanyi jjajjaawe, teri amanyi buvowe na buddo, teri amanyi kusoma kwe na kibuki bwe kiri. Muhoozi Kanyirugaba omusajja omuna Kenya atateekeddwa kuyimira mu Uganda okwogera n'ekigambo n'eki naye ebyo bitankanwa. Tugenze ku Karugire. Olwo Karugire yamanyikiddwa kubanga musajja lawyer asomeddeko mu Uganda, asomeddeko n'ebweru olw'okuba nti yawasa Mwala Museveni. David Wasajja naye ebyo bitankanibwa bimatankana ng'empale ya Mukama Yoseri Tebahura Otabasira kubanga si musajja Muganda, musajja Mutoro omulangira jjudde era nga je bamusiga eno okuba nti akyankananya Obwakabaka bwa Buganda nga bwe ngendo bibasomera olwaleero bitegere bulungi nnyo ng'obudde bukyali. Obugu mulingi nga bwe muliba. Tugenze ku mukulu John Katende. John Katende ono ye nannyini Ebons, lawyer omutendeke naye bambi alina ekizibu kimu ku Buganda. Nti Buganda yabufunako akasajja okutuuka okuba nti akolaganye ne Yoseri obusaanya nga bwegenda obategeeza era nga ye ebintu bye kirabika yabimaliriza bulungi ng'enteekateeka yaabwe bweri. Tugenze ku Bale Mugera. Ono Bale Mugera mukodomi wa mbuga era Bale Mugera ono ye bba wa Sara Kagere eyeyita omumbejja ng'ate n'ono omwana asobole si mwana wa Sir Edward Mutesa. Tugenze ku Kiriwa Kiwanuka. Ono muzzukulu waabo abamu ku bantu abawalanire nnyo okukyusa Uganda gifuna obwetwaze era kati nga ye Attorney General wa Uganda Museveni bw'akozesa. Ngenze maaso. Mu meeting eyatudde kuva ku saa 2 ez'akawungeezi ku Lwomukaaga mpaka ku saa 8 ez'ekiro. Meeting eno yatuddemu abantu be babulidde. Museveni bwe yamaze okuyita meeting nkalidde bulungi yategeezezza babadde mu meeting eno nti kyemwagalizanga embazzi kibuyaga asudde kye kibapisiza olwaliro. Njala bategeeza bulungi nnyo nti olutalo lwe twatandika oba mission gye twatandika era ebulako ebitundu 10 okuba ng'etuukiriza mission yeeruwa. Museveni yabagambye nti I'm very happy and I'm very glad to inform you all the members who attend this meeting that the mission we started previously it's about to be accomplished, which mission you know very well of finishing the Kabaka of Buganda and abolishing Buganda as a tribe and as a part of Uganda. Era nga wetwogerera Museveni ebintu byonna abibaliriza mu nteekateeka na mutaika gyengenda obbasomera bulungi. Buli omutaagi nga munno otegeeza omukulu omuntu yenna nti omukulu atuuse ne information. Yabagambye nga bwe twapulaninga kati ekintu kiwedde kibulako 10%. Era n'agamba nti ekituleese wano kwe confirming bwe tubadde tukola n'okumanya tugenda containinga tutya Abaganda ne pressure nga kino kiwedde. Nga sinagenda maaso. Okutandika n'olwaleero njagala buli musajja yenna n'omukazi ali ku ground ye Kampala mu kitundu kyenno ky'Obuganda. Ennamba yange eri open ku WhatsApp. Kweri ku Facebook page eri yalumbuye ya Fred Kajibitu. Njala mutandika okumpa update ku buli nkulungo, ku buli kabuga konna, buli kitundu kyonna ky'omu Kampala omusanga amagye ga SFC nga gasimye nga sigobadde. Kuba ntegeezeddwako nti batandise okudeployinga amagye ga SFC okwetoola Kampala, Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi era batandise okudeployinga amagye ga SFC ne orders mugenda okuwulira. Tugenze maaso. Museveni bw'amala okwanjula ku yayogedde bw'ati. Wabaddewo akasiriikiriro mu meeting eyo eri abo bonna abaagibaddemu. Museveni n'agamba ati
okufa kwa Ronald Muwenda Mutebi yeyita kabaka bwatu byagambye yeyita kabaka kusanyukiddwa nnyo eri famire yange wepo nabo abo abali mu lulyo olulangira lwa Buganda abatayagala Mutebi n'okusanya Obuganda wepo n'okutuukiriza missioni eyo gye twatandika ffenna ng'abali mu meeting eno bulungi nnyo. Bano abasajja n'abakazi bawulidde ebintu bino baasose ne basiriikirira ne balowooza nti ensi tewulira naye bo kennyini Museveni yabagambye baasose ne basiriikirira mu kusiriikira mu meeting eno bonna ne basiriikirira ne bagamba nti okusiriikirira kuno kumusiriikiridde ngera bategeeza nti amawulire amalungi ge tusoose okufuna nti ffenna abatandika mission eno kirungi nnyo nti kye twali twagala tukifunye wakati wa First Family yange nammwe kennyini abolulyo olulangira abali mu Bwakabaka bwa Buganda nti mission tugituukiriza bulungi egenda kutuukirira. Tutandise tuti oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo Yuseti Bahabura Otabasire mutano wa Karekezi yagambye David Wasajja mumpe mukato oluvannyuma lw'ebigambo bino Museveni ng'amaze okwanjula ebigambo bino byonna omumpembe David Wasajja yayimuse mu ddoboozi lye lyawuza nti likkakka musonga ate lijjudde busongwa n'addamu mu bigambo bya Museveni n'amugamba nti ebigambo byamu biwulidde naye nze nganze omuntu nga bwe neeyama omulimu gwe ngenda gutuukiriza era njala okutegeeza pulezidenti nti bw'onkwasa obuyinza nga bwe wabusuubiza ngenda kusobola okuhandolinga oba ngenda kusobola okukwasaganya embeera yonna mu buli kimu ekinaaba kigenze mu maaso era nja kuba nsobola okukwata ensonga zino nga bwe zirina okubeera. Muhoozi n'amutunuulira bulungi nnyo mu maaso n'amugamba nti ekintu kyogerako okitegeera. David Wasajja n'amuddamu nti nga bwe nabasaba era nga bwe nayogera njagala osooka otunnyonnyole ekintu kino ogenda kikwasaganya otya. Muhoozi abuuza David Wasajja ng'amaze okwogera nti ajja kuhandolinga embeera eno. Muhoozi n'abuuza David Wasajja embeera eno egenda gikwasaganya otya. Wulira Wasajja bwe yazzeemu. Wasajja mu meeting eno yagambye nti agenda kweyambisa obukodyo bwonna bwe baapulaaninga gye buvuddeho katono ng'ategeeza ki nti ajja kuba ye ng'omuntu omu atekinga over obuyinza bwonna mu Buganda nga bw'alinda okuba nti ye atikkibwa nga ne Ssemakookiro ateekeddwawo okumukuza ye nga bw'atwala obuyinza bwa Buganda ye ng'omulangira. Ekyo yakimaze n'agenda mu maaso n'agamba nti mu kino tugenda kuba tukola nga tulina omukono ogw'ekyuma ogwa komanda waffe gwe yayise commander in chief gwe yayise Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ali emitala w'amangi essaawa zino akinnimbuka ng'akimezezza okw'omusana nti ono atukulembedde bulungi mu nsonga zino okuba nti asobodde okukonteininga emitendera gyonna egya Buganda omuli abalayira n'abambejja omuli ab'amasaza omuli olukiiko lwa Buganda omuli abataka omuli bajjajjaffe b'ebika bya Buganda n'omuli amawulire gonna asobodde okugakonditinga ogateeka mu nsawo ye obutabaako bibuuzo babuuza era ng'omulimu guno akoze bulungi nnyo. Komanda Charles Peter Mayiga ajja tukulembera bulungi okumaliriza mission eno. Era Wasajja David yagenze maaso n'ateekamu okusaba kwe n'ategeeza Yoseti Bahabura Otabasire mutano wa Karekezi nti nga bwe wakola okuwa obukuumi obw'enjawulo n'obuwa omumpembe Wasanya Kalo Legasalo nga mulengejja butyo nange nkusaba era nange mumpe security kubanga nze ng'omuntu nange siri bulungi nti abantu abasinga obungi bantaddeko eriiso nti nze omu kubali mu lukwe olwagala okujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era Museveni yamugambye nti totumye bwesitukidde era mwenna buli muntu aliye bw'otandika okola nga Wasajja akumwa nga warlord tuweebuuza amagye gano poliisi oba SFC yagijje ludda wa kuno okusaba yakoze olunaku lwajjo mu meeting yakoze olunaku lwajjo mu meeting yatandise bbiri ez'akawungeezi ne saa 8 era nga bagenda muwa amagye aga SFC agagenda omukuuma nga agakuuma omutunzi w'enje agakatale k'ensi yonna kubanga yagambye nti nga naye bwe mwamu Wasanya Kaloli amagye nange njagala mumpe obukuumi nsobola okubanga nkola emirimu gyange nga security yange eri ggulugulu olw'ensonga nti Abaganda basinga obungi bakimanyi nti siri Muganda naye ng'ate ndi ku mission entuufu ey'okusaanyaawo obwakabaka buno obwa Buganda. Museveni n'amuwa assurance nti ogenda kufuna security bulungi nnyo. Mu meeting y'emu or in the same meeting Museveni re-informed Museveni yazzeemu n'ategeeza abantu bonna ba members ababadde mu meeting eno nti
ayagala bategeeza n'ekirala nti okusaanyaawo Buganda yazemu nabategeeza nti omulimu gw'okusaanyaawo Buganda ng'ategeeza bano bona badde mu meeting ebitundu 4 gumaze okukolebwa era n'agamba nti gunaatera n'okutuukwa ku ntikko yaago. Wano mu kwogera ebigambo bino weyeebalizza Kayungirizi era n'oyo eyakola enteekateeka eno yonna kituyita master plan enteekateeka namutaayika ey'okusaanyaawo Buganda omukulu gwe bayita John Katende. John Katende ono nanyini Ebonies bwe yawulidde erinnya lye Yoseri ng'alyogera, John Katende ono n'anyeenya omutwe era mukuddamu Museveni okulaba nti ategedde ye gwali organize John Katende anyeenya omutwe kubanga ye master plan wa bino byonna okuba nti basaanyaawo Obuganda era yamwebazizza nnyo olw'okukola omulimu guno olw'okuba nti ono lwategedde ntibamwogeddeko n'anyeenya bulungi nnyo omutwe okwebaza okuba nti bamutegeezezza nti y'omu ku ba master planners abagenda okuba nti bamaliriza ensonga eno. Mujjukire gye muvudde Katondo najja ne mbagamba nti Yosenti bahabula tabasira mutano wa Karekezi bwe yalinga azza olubiri lw'emmengo yabagamba nti omugenzi Milton Obote ome yakola ensobi okukwata omugemera wala okukuba masasi n'okulumba olubiri no okutta Sir Edward Muteesa oba okuddwamu Sir Edward Muteesa yayina engeri nnyingi nnyo ey'okukolamu ekintu kino era mu ngeri zino kye yakola yagamba nga amaze okuba mu meeting eyo nga amaze okuwaayo olubiri yaga nti nze nja kikola naye ng'ate nkozesa Baganda bennyini okusaanyaawo Buganda era omwami ono ekintu kino akikoledde ddala bulungi nnyo ekyokusaanyaawo Buganda ng'akozesa Abaganda wano wenjagala okusinzira nga sinagenda wala. Nze nno ng'omuntu mulaba nina akamwenyumwenyu ku matama naye eriyo abantu abagenda okunyiiga ng'obudde bumaze okukwata ekiri information enkyalina nnyingi. Era mwenna Abaganda babadde mu meeting essaawa zino n'abagenda okubeera mu meeting mu nsi za Bungereza njala bategeeza lwe lumbe lwomukumiddwa oba lwemwekumidde olugenda okukungubagira Obuganda gye bujjako katono nnyo. Nkiddamu ng'Omuganda yabadde Belgium nga mayiga akuyise, Omuganda yabadde Sweden, Omuganda agenda okubeera mu meeting e Bungereza nawona mayiga agenda okubeera mwekumidde olumbe era mu bakungubazi abadde mu lumbe olwo kubanga temukimu ekigenda kuddako. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli matigga sirowooza nti akyaweza emyezi 2. Nkiddamu sirowooza nti akyaweza emyezi 2. Amanya gange nze lumbuye bino mbyogera sibirumamu Ssaabasajja Kabaka sirowooza nti akyaweza emyezi 2. Buli yabadde mu meeting n'osindika obulingaaya ne mutandika okwogera Olufalansa n'Olujamani mbabuulira mugenda gakaaba nga temukyasobola kuzza kitiibwa kya Buganda. Era wano we bategereza nti omusajja Museveni olukole yakola okusiriwaza n'okuwunika Abaganda alutuukiriza. Naye bagamba nti ekiri atabale kyekira n'asigadde waka omuntu yenna ng'oli Muganda ogenda kubonaabona mu Buganda naye ate kigenda okusinga okubonyaabonya mutwewo. Awo nga sinagenda wala njala tegeeza mwenna Baganda buli Muganda yenna wooli wulira ebigambo bino olunaku okuva lwenjogedde ebigambo bino singa owulira abagambye nti Ssaabasajja Kabaka bamuyodde bamututte Bulaaya kugenda kufuna bujjanjabi noonya bumnyonya kimyu okyesibe omanye kyekiddako. Nkuwadde ebintu bibiri okuva olunaku lwaleero lwenjogedde ebigambo bino Omuganda yenna olunaku lwowulira ku mawulire nti Ssaabasajja Kabaka yatutwaliddwa Bulaaya kufuna bujjanjabi noonya bunoonya kimyo kyesibe bw'oba tokiwulidde ne kitwala obudde nga tokiwulidde tandika okunoonyereza obuvuno obudde bwa Ssaabasajja Kabaka gy'ali ku bintu biri mugenda kufunako kimu. Bw'obutasukka myezi 2 okuva njogera ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka yandiba nga tagenda kubeerawo yandiba ng'era taliiwo. Ngenze mu maaso. Meeting eno olwawedde nga Museveni amaze okubabulira ebigambo bino ne Wasajja bye yayogedde ulira ekyazzeeko. Oluvannyuma lwa meeting eno eyabaddewo Museveni yagisiibudde. Bo bakanywa musaayi ne baddamu ne bayita meeting eyaabwe eya family yaabwe bo nga bo abaagala okusaanyaawo Obuganda. Meeting eno yabaddemu ani nani? Meeting Yoseri kennyini gye yeeyitidde ey'okubiri
yabaddemu Karugire, Muhoozi Kanyerugaba, Janet Wepo ne Attorney General Kiryowa Kiwanuka. Bonna mu meeting eno eringa emaze okuvaawo bakikirizaako lunye nti beetaaga amagye okusaasaanyizibwa mu bitundu byonna ebya Buganda nga nenda bugisi mufungize. Museveni yalagidde orders ez'okukuba ku nnyama nga tewali kuttira ku muntu yenna wadde ku liiso mu kitundu ekya Buganda. Nti era buli Muganda yenna anaateekawo akagugubo oba okuguguba kwonna ng'abuusabuusa n'okwebuuza oba n'okwebuusa ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka wakumuba endegera era wakukomba ku kufa kwe olunaku lusookedde ddala. Nkiddamu meeting eringa ewedde Yose yazze munayita meeting eyabu ya First Family. Muno mwaddemu ye kennyini Janet Museveni, Muhoozi Kanyerugaba, Karugire ne Kiryowa Kiwanuka babaddemu. Mu meeting eno bakkiriziganyizza lunye nti batandike okwolekeza obwanga okufulumya amagye ga SFC ogeetolooza ebitundu bya Buganda ebisinga obungi. Njagala mbeere mujirirwa. Mwenna abasajja n'abakazi abali kuno ng'oli Kampala mutandika okufulumya ebifaananyi nga mukuba ebifaananyi ku buli street oba ku buli nkulungo zonna ezingira ezifuluma Kampala bamutasaako magye. Katugambe ng'Empigi, Kyengera, Mukono, Wakiso mutandika okuba ebifaananyi nga mbiraga abantu ku social media mulabe presence y'amagye wegali ng'atega SFC. Si polisi, si military, wabula SFC. Okakasa bino byenjogera. Omanyi mwewuuza nnyo bannayuganda. Ngenze maaso. Era bw'amala okukkiriza ekintu kino n'abagamba nti amagye gateekebwe ku buli kitundu kyonna ekya Buganda. Era mu meeting eno kennyini Yose yagambye nti bateekeddwa okuteekawo state of emergency olunaku lwe balirangirira oba lwe bagenda okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka akisizza omukono mu ngabo oba abasinga obungi kyemmanyi Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba aseeredde. Bw'atyo Yoseri bwe yagambye with immediate effect we must implement or announce the state of emergency before we announce the death of Kabaka Mutebi across Buganda and across Uganda with immediate effect. Yagambe kigenda kubeerawo nga kiteereddwa bulungi nnyo. Kati mwenna Abaganda n'abasajja abakazi abali mu Buganda muwulire bulungi nnyo. Yoseri yagambye street zino wammanga era n'ebitundu bino wammanga mwegendereze nnyo. Yagambye ye amanyi entabiro ya bino byonna. N'agamba okudeployinga amagye gano ku street za Kampala agenda tandikira bitundu bino wammanga. Butogera ku kitundu Mengo munene nnyo. Mengo atandikira eno mu Kisenyi nze kennyini gye banzaalira. Ne twambuka ku nkulungo ey'Engalabi ne tudde Mengo nnyini ku Bulange ne twetoola ku Balintuma ne twetoola yonna Mengo kwetoola olubiri lwonna mpaka okuyingira mu Ndeeba ne Kisenyi eyo na Mengo. Bagenda tandika okuyiwa amagye ku buli street yonna mu kitundu kye bayita Mengo. Bagenda kutandika okuyiwa amagye ga SFC Kasubi mumanyi bulungi nnyo munene nnyo. Bagenda kuyiwa amagye e Banda. Bombolodi tebagenda bataliza. Era nga wetwogera mwenna bazaana ba Kabaka abadde bakuuma amasiro n'embuga zonna ezisinga obungi wetwogerera mwazingiddwako dda amagye ga SFC gasazeeko dda ebitundu ebisinga obungi ekyo nakyo munanjulira. Tugenze maaso. Ebitundu bino byonna wammanga yagambye nti bigenda kusiringibwa off oba bigenda kusalibwako ne amagye ag'amaanyi oba military deployment. Era amagye gano gagenda kubeera ga SFC gokka. Era n'alagira nti kino bwe kimala okukolebwa ng'amaze okulangira n'obeerako eggungo konna alagidde ebitongole omuli ISO, CMY ne ESO, Wepo ne polisi n'amagye okuba obulindana n'emmotoka za ambulance ne zi drone ezigenda okuba nga zirawunda ku bitundu byonna omunabawako eggungo ng'alagidde nti tebageza ne baleka omulambo gwonna oguna bagukubiddwa essasi oba omuntu yenna nabakubiddwa essasi n'afa. Mujjukira okwekalakasa kwa Kyagulanyi nga bamaze omukwatira mu bitundu by'e Busoga.
emmotoka ezakubanga amasasi ezimu ezalondangawo emirambo temanya gye zaavanga kakawulire kwe bagenda okukozesa okuba nti balonda emirambo gino era emirambo gino baba directings batandiko baba bazo kikola bagitwala ekiruddu Mulago ne Kawempe ge malwaliro 3 ge yalagidde wemalo gikuŋŋaanyizeeyo ate era alagira ebitongole by'okwerinda bakuŋŋaanye emirambo gino gyonna bagitwale emboya ye bagenda ogikolerako emikolo egina bagisembayo era omulimu guno yagukwasiza SFC Yoseri yagenze maaso nawo biragiro ebikakali n'agamba nti ambulance ezisinga obungi zigenda kukozesebwa mu camouflaging okuba nti zikima balwadde kumbe zikima mirambo gyonna gye n'abagikubiddwa nga SFC yakulonda buli mulambo gwonna nga bakozesa baboda okulingiza n'okuketta abantu bonna banaabali ku street ez'e Kampala ne mu Buganda abagenda okuba nga beekalakaasa so ndo baganda bonna baboda mu beere bagendereza nnyo olw'ensonga nti ye kennyini nga Yoseri amazo okuwa obuyinza mu Buganda okuba nti abantu bonna bagenda kuba battibwa okuba nti amulisibwa ku international community okuba nti amawulire galaga nti abantu battiddwa mu kwekalakasa kuno okunaabeerayo era nga bagenda nti emirambo gyonna gigenda kuba girondebwa gitwalibwe ekiruddu Mulago ne Kawempe bwe gigibweyo gimali gitwalibwe Embuya ekiri Embuya mu kimanyi bulungi nnyo balinayo acid chambers bwe bateeka emirambo ne gidissolvinga Wotwogerera essaawa zino SFC edeployingiddwa mu bitundu byonna ebya Buganda era nga buli woyingira wonna essaawa zino Kampala n'ebitundu ebirala bigirimu amagye agali mu leeya nenga ga SFC agaweereddwa ebiragiro ebya shoot and kill era mu nnaku ntono nnyo mujja kubanga ebitundu ebisinga obungi byonna bimaze okusalibwako mukitegedde bulungi kati ngenze kummwe abasajja n'abakazi abali mu diaspora abatandise okugawumbira njala mutagingire wano abannayuganda bali mu ggwanga erya Bungereza naddala eri abasajja ba Kabaka abamuweereza be yalondanga Mayiga si abalonze nina amawulire wano genjagala omukungu omu agategere ng'obudde bukyali kubanga nze drone zange zampadde information okusinziira ku plan ya Mayiga ne banne kye bagenda okukola plan eri etya Mayiga kimanyi bulungi nnyo nti eri abasajja ba Kabaka be yalonda okumulamulirako amasaza ge ag'Ebulaaya nga muno mwe muli essaza lya Bungereza Northern Ireland and Scotland ngere bendo lino omusajja wa Kabaka abadde ali kwasaganya bendo lino erya Bungereza omukungu Lutaaya wonna wooli nkusaba munnange weetegereze nnyo gy'oliira gy'otambulira n'abantu booli nabo drone zange zigudde mu lukwe lwa Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga lwagenda okukyalako Bungereza yandirekanga obuweereza abo abusaanyizaawo sinakinawo kennyini okusaanyaawo kigambibwa nti Lutaayo ono mukungu wa Kabaka ali mu bendobendo lya Bungereza afugirako Ssaabasajja Kabaka okunganya abantu be takwatagana bulungi na Wasanya n'ebikolwa biwopo ne gavumenti eriko mbuyinza buno ng'awakanya ebikolwa bino kino kyanyiza nnyo Wasanya okuba nti omusajja ono takolagana naye ate nga n'ebikolwa bya gavumenti tabyagala kino nno Wasanya bwe yatudde mu meeting nga tannasimbula Kampala yagamba kengende Bungereza ngenda kulaba omwami ono bwe mmala omulaba manye ekyokkola kati mukulu Lutaaya omusajja wa Kabaka atwala ebbendobendo lya Bungereza jala kutegeeza mu drone zange enneekusifu zantegeeza nti Mayiga alina enteekateeka ekukyusa nga teyeebuuza ku mukama wo Ssaabasajja Kabaka era ng'agenda kusikiza mukulu Enoka Mayanja agenda kusikiza Enoka Mayanja nkimanyi mwena kuno kwemuli nkidda mukulu Lutaaya ali Bungereza abadde afugirako Ssaabasajja ebbendobendo lya Bungereza Scotland Northern Ireland teweewunyanga Wasanya maze okuva Bungereza ngazzeyo ekyaddondo okusikiza omukulu Enoka Mayanja ono naye yeefula nti mukozi wa Ssaabasajja Kabaka era ayamba Mayiga naye nga omu ku bantu abakozesebwa mu ngeri ez'enjawulo okuba nti bakyankalanya enteekateeka zonna eza Buganda ng'ono akolagana ne Mayiga so mukulu Lutaaya wonna wooli please nkusaba weegendereze nnyo gy'olya na buli kimu kubanga enteekateeka eno nagiguddeko bulungi nnyo mu mpapula enneekusifu ne meeting ezabadde mu bisenge byonna nti obukulembeze bugenda kugibwawo Wasanya kanadde Kampala nti akyusiza mu bukulembeze bwonna obw'omu diaspora naddala obuli e Bungereza asooka kukyuse ateekawo omukulu Enoka Mayanja mukulu Lutaaya bakuteeka ebbali bakusenze luti kubanga gwe kennyini tokkiriziganya n'abantu bano kati mukulu Lutaaya wonna woli ng'oli Bungereza njala kutegeeza ebigambo bino bulungi nnyo biwulize bulungi nnyo okukyusa kyangu nnyo naye okusigaza obulamu si kyangu ngenda kukusaba wonna wooli information eno gitwale serious nyinza okuba nga programu nzikyusizzaamu zibadde bazze nazo
naye suubira nkimanyi naawe omanyi omuntu beera ne instinct nkimanyi naawe wafunye dda oluvuuvuumo okuva mu saidi ez'enjawulo nti waliwo enteekateeka namutayiika ey'okuba nti obukulembeze bwo bugiwaawo babuwe mukulu Enoka Mayanja era wonna abantu bano wobalabira manya tekuli mukwano gw'ensonga nti baakuliddemu dda olukwe mala okunywa ku mazzi. Alright. Kati mwenna abali mu Europe eno message njagala egende gye muli. Ebigambo ebimuwulira n'ebitambula okujjako nga mwenna ababadde mu meeting z'awasanya ziyayise temuli Baganda. Bwe muba muli Baganda ngera mwesiba busuuti mwesiba omutegansole ne munyumirwa. Nababuulira emitendera egiyitibwamu abo eri abaweereza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Nembagamba mu mitendera emituufu egy'obuwangwa Wasanya Karo Charles Peter Mayiga tateekeddwa kuyimira wantu n'ayogera ku nsonga zikwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. N'Abagereka tateekeddwa kuyimira kwogera ku nsonga za Kabaka za bulamu. Kabeera omumbejja yenna obumulangira Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka za bya bulamu. Nemba muli abantu bataano abakwatibwako ensonga zino. Era navaayo bulungi nnyo. Nenteka okusaba kwange ku social media kuno. Nengamba bajjajjaffe abebika abateekeddwa okuba nga boogera ku nsonga zino. Baveeyo bayise statement oba ekiwandiiko nga beesammula biki ebigenda mu maaso. Omwami oyo yazzeemu omanyi Abanyarwanda bano balina enkola emu ekisooka tebaswala. Ovanga ku muntu akabinja k'Abanyarwanda akataswala nga okukalina kutuukiriza kigendera kyako Mayiga yo mu kabinja ako. Nvuddeyo nga muleba ayogera akimba yekimba ayogera aluma amannyo. Simanyi omuntu oddo okwogera ku kizimba kya Kabaka ate nga liwa asobola okyogerako maama ssebo mukulu njala kutegeeza nakuganda tuli Muganda era ekyo kimanyi. Nzize nyiwulira abantu tewetaaga kunnyonnyola nnyo. Mayiga tuli musajja Muganda. Bw'oba tomanyi protocol mukama wajjanjabibwa tuuza akatafaaliko n'entwingiriyo wansi. Kubanga ow'ebbanga bw'otamuwamukira teweebikka Mayiga tuuza wansi entwingiriyo ng'obudde bukyali. Fenga ffe Abaganda tetugenda kukkiriza kutumanyiira akajanja akasumagize yeeyalira ng'otambula okinnambuka mu makanzu n'amasuuti agawudde ettaka lya Buganda. Ng'otambula n'abasajja banna abafeera bali emmenga bati mu kusaanyawo Buganda amataka mugatunze abaana Buganda basse tewali kyogerwa wenna obutisa amatama ng'omukabbi ekifi ky'ennyama ekiro bakera ku makyabuuza abaana ani yabbye enva naye ng'omukaali wali abutisa amatama bw'oti bw'oli. Otadde basajja ba Kabaka ne bakazi ba Kabaka mu mbeera nti gwe bafudde basiru tamanyi buwangwa. Obuwangwa busoma nti abataka bennamenya abataano be bavunaanyizibwa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Eyavaayo okujja otuukiriza obuvunaanyizibwa nga tumusabye jjajjaffe Kasujjulubinga mwamukuba empi ne mumusamba ne mugamba n'okuba essimu n'ogamba tamukirizibwa kugibwawo. Yakugamba mumpe eddakiika 5 ndabe ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka bwe ziba nga kye kimu kye mwogera mumpewo nja kumanya zihandolinga. Eno statement mwenna Abaganda temwagitegera ali bweti. Omusajja ono mutakugenda okukola ensonga zino yayagala kujjawo statement z'abakozi ba Museveni bonna bali ku social media zibali boogera. Ssaabasajja Kabaka sirimu ya muluma. Ssaabasajja Kabaka mpewuze zimuluma. Ssaabasajja Kabaka simanyi ensigo zimuluma. Kino bakiyita premeditated statement babateekateeka nti empologoma egenda okutuuka okuseerera mu bulamu bwayo nga teri kibuuzo kye babuuza. Nganze muzzukulu wa Mbogga muzzukulu wa Lumbuye eyakulira ku Wamala nalyengege nendi ensumaaki nagamba nja kukozesa omutwe gwange obacyalenjinga ng'omutaka tannavaayo nasooka kukozesa mutwe guno. Statement ya Kasujjulubinga yamala egobe mu kibya naye muli muhoolo mutudde mukuba mu ngalo n'omusajja omugwira agenda okusanyawo Kabaka bwammwe. Mutudde omusajja omulyondo agenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Mutandika okuba ebiwoowe nti singa twamanya netweyuna ebigambo omusajja ono bye yayogera ng'obudde bubakeddeko nze temunkyangako. Nkiddamu temunkyangako. Omuganda yenna akozesa omutwe gwe. Takozesa bigere. Takozesa mbeera ze za buntu akozesa mutwe gwe. Gwe omukazi ayambadde busuuti n'okuba engalo nga Mayiga akufera. Omusajja ayambadde kanzu nga Mayiga atambula n'abasajja ba SFC n'engoye za bulijjo n'akufera. Mbusimanyi tateekeddwa ku nsonga kugenda.
abalina okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka baba kuba emiggo n'abasindika ne bavaawo talina buyinza kwogera ku nsonga zino kati meeting ino yawedde buli kimba kimaliriza ogenda kwogera ki yazze kubakumira lumbe olwo bakuma lumbe babakumira lumbe nga temumanyi kubanga Museveni bwatu yagamba ngenda sanya Obuganda nga akozesa Baganda bennyini era akikoza akituukiriza nabagamba nze omutwe gwange tebagugula siri nsenene siri mpafu siri nkoko ntibangula ku mudaala nkozesa omutwe gwange ng'omusajja Omuganda ndowooza nkyali omu kwabo mu Luzungu bayita rare species ez'Abaganda oligino be bayita bakagugube siri kikookoma nti bamala gakiweta bwe bati mbwongo nedda ate tombuzaabuza nga mmanyi ensonga omuntu yenna tamanyi ensonga za Buganda ng'ewomwe temusambirako wadde n'olunaku n'olwo tomanyi bakuba tomanyi basula mu mbuutu tomanyi basula mu masanja nga tomanyi na muzizo gwamujjwa yenna mu famire yewaabwe wumuze entwingiri wumuze omutwe muve mu nsonga za Buganda bwowe wamwe temugendangako mu masanja temukubangako ngalabi oba kyetuyita eŋŋoma okkowola empewo nga toli kuwadde akakwaka mutuuze wansi entwingiri oyo omusajja ali mu Buffalo ali mu Bulaaya essaawa zino tatuukangako wadde ku kigwa kyewo bakyaga nti wa mutima takituukangako kuba teryamumanyi tasamirangako talina kyamanyi ku kijja wali atwala waliyo nnyina ne kitaawe jajjawe taliyo naye agamba yakulya wasindika ddiwa e Masaka ate bali baki bali bakika kirala naye atuga wa kika kirala gwe muliko bagenda basaanyaawo mugenda kaaba nenga teri agenda basangula maziga bwayi Museveni kyabadde ayagala akikoledde ebbanga ddene nnyo nze siri kigulwa ate siragirwa nkola ebintu bino ndi Muganda banzalire Buganda nasamirako manye empewo manye Obwakabaka bajjajja ne bajjajjange baasamira baatambula balwanira Obuganda kati gwe gubasindika nga tomalina mugaso gwa mujjwa mu lujja zingako omumwa nze manyi kyekitegeeza singa empologoma eneeseerera gye bujjako katono lwojja otegeera nti mwalwawo kutegeera nti mwalwawo otegeera nti mwalwawo otegeera omusajja n'atuuka okusaanya Obwakabaka bwa Buganda nga buli omu atudde asirise abaana Baganda bali makomera Charles Peter Mayiga wasaanya taboogerangako kubanga balina akabinja kaabwe akatambuza ebyobufuzi emmengo bassa abasajja Abaganda bonna abadde boogera ku nsonga za Buganda taboogerako kubanga yayisawo kikye essaawa zino balina enteekateeka ejjawulo bati Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja kakali emmengo tewali asobola kyogera nengo osanga bali bambadde okufa Musimayi Katikkiro ayagala kutta gwoga nti yalina essuubi lya Uganda n'essuubi lya Buganda nga ayagala mutta yatudde waawo basenza Abaganda essaawa zino musajja mukulu gwe basendedde ettaka era ne baddamu ne basaanyawo famire ye ali mu kubonaabona essaawa zino Muzeeyi Mugambwa oyo omukulu gwe mugamba musajja Muganda tagendangayo nzize mbagamba wane enteekateeka ya Yoseri Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda nga muwoza nsaaga mbagambye no platform weeri lumbuye waali buli ekyogolebwa si kijja ku mutimbagano weekiri mugenda kikirabako n'agamwaga abiri nabagamba Kabaka w'obwakya bazinga bwa Busoga nambogerako ekyo nenkireka sikiddamu kirivaayo naye mbagamba Kabaka wa Bunyoro ekyo nenkiteekawo nenjogera ku Musinga wa Rwenzururu nenkyogerako nekiteekawo nenzija nembagamba ku Mugabe wa Nkole musajja wa Katonda teryamanyina gyali ewaŋŋambuka bamu obutwe emirundi ena kubanga nali yayagala kwefuula Mugabe wa Nkole ekitajja kusoboka naye olina akanula amaaso ng'alaba ensi ekyukira ddala abantu bafa teryanyega naye ng'ali awo kati gwali musimanyi wagira akyukakyuka simanyi oli Muganda nnyo bagenda kubatta
nze siri kuomo bagenda okufa kati kubanga akyalina ebyokukola bingi bagenda kubatta ate nako okuwandika rest in peace era nja kubeerayo nga natunda bwe nti kubanga bisajja mmwe ne bikazi mmwe ebyefuula nti mutegeera naye nga ate abategeerera Banyarwanda balina amanyi ag'Ekiganda bagenda kubatta temanyi nkola ya musu temanyi nkola ya Munyarwanda bwetambula era nze ndi musanyufu nnyo bagenda kubatta muganya otegeera si buli lubeerwa lwa buugi nti ebeera mpolwe era gye musanyufu akuba n'obulataga nti bano Abaganda basiru ate indeed ng'ennamba esinga obungi mwawunikibwa muli basiru muganya otegeera omusajja n'abagamba nti ngenda kukozesa Abaganda okusanya Obuganda oli najja mu diaspora n'atuuza meeting naye kinambuka nga mukama we mbagambye ebisale ne bagenda muyulayo bamufulumye bero badde nga bamulage nti yaba afudde mugenda mukola ki mugenda mukola ki ng'akyogedde mugenda mukola ki temwena kye mugenda mukola bayada wana kino kankibagambe ntambuza struggle eno ntambuza message y'Obwakabaka naye okutuuka mu mwezi ogw'E11 ly'ebbanga lye neewadde okutuuka mu mwezi ogw'E11 ly'ebbanga lye neewadde we watabaawo nkyukakyuka ku biki bigenda mu maaso mu byobufuzi bigenda mu maaso mu Uganda nze nganze omuntu ngenda babuulira maze okukola research n'ennoonyereza bulungi nnyo era nina ebintu bye byonna bitadde wano wansi mbikoze bulungi nnyo bwe tutuuka mu gw'E11 nga tewali kikyuseeko ku bintu bigenda mu maaso mu Uganda nina ekiwandiiko kyange kye mmaze okubaga bulungi mujja kiwulira bulungi nnyo kubanga muganya otegeera enkola ya Museveni mu byobufuzi bye tulimu muganya obitegeera bakyabavuga speed nga muganya okozesa obwongo bwammwe olina jenaga nti alwanyisa lumbi nenga ali mu nuupu n'omugoberera okitegeera olina ganti fonte tumwogera kate mu nuupu tubamwogerako inakina mugano kitegeera naye nga teze enkweze ngezina ezigenda osanyawo kibiina temwagala zoogerako okitegeera sente zitambula abasajja bennyini baagala okubamalisa abaana babandi teri ayagala byogera ku buli omu asirise akyogerako ye mubi naye muli mu byabufuzi muga muli byabufuzi gwe soka webuuze Museveni akola atya webuuze enkola Museveni ekola atya ensukala ya Museveni eri divide and rule jagula mufuge yonone erinnya ly'omuntu mutaafe gw'okola ekyolina okukola bwe mbanga nzija n'enkola program nga nwanirira Obuganda gwe nga toli Muganda naye nga atoyagala Buganda ng'osapootinga osinga Omuganda eyeebuzaabuza naye ng'ekituufu akimanyi olw'okuba nti yeeraba nti yalina okubeera lumbuye waali oyo bwongo n'akozesa bwatu n'abeerawo nga naye mbataneti tuddaawo oli n'abeeraawo nga galumbi yayogera ensonga z'abantu abakulu ng'alabika mwana muto nga teye muntu mukulu tasobola zoogera oyo n'abeeraawo n'omuntu lwowo ng'alina bwambaata n'omuteekaawo ekyo ng'akimaliriza oli n'abeeraawo nga si Muganda naye ng'ayagala Obuganda bubusaanewo ninga nti ali mu struggle ni n'abeeraawo ayina alumbalumbi nze nagenda okujja mu bintu bino okuzanya ebyobufuzi n'okuzanya ekintu kye bayita Mulanga Emmengo ogitereeza oba ogitegeeza abantu kyekigenda maaso namala kula ffenna nga batuvugira mu kigendo kimu kigaali kimu nengamba no wait a minute soko ground nisano no fresh air bino bino temwali bitegede if it wasn't me bwati Museveni bwazaavuga ebyobufuzi ebbanga lyonna okutuuka nze bwe nagamba no gule Denisa tufune fresh air nakyenda bekitatambula bulungi ekyaleeta so whoever is there blaming accusing abusing me I'm very, very happy about that because if it wasn't me, His Majesty would be
nowhere anymore until now. I'm very happy and I'm very proud about that. What I'm praying for is the might Allah to protect His Majesty Kabaka of Buganda. The rest we shall solve them later. Nchiddamu omulimu gwange ngokoze mbategezeza buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga anaaba yeesuuliddeyo gwa naggamba ogenda kufa bagenda kutta ensi egenda kusabira bakuziike naye ng'ekikusiza busiru. Busiru kansoke kubuuze mwana gwoyagala kuŋŋamba teriyo bantu baganda aba experiencing abuse mu offices, teriyo bantu baganda aba experiencing racism ku mirimu, teriyo bantu baganda basafaringa mu nsi yonna nga bagenza okunoonya emirimu, teriyo bantu basoga nga tebakyasobola kufuna mirimu gya mu gavumenti, teriyo bantu abanyankolo teriyo batakyasobola kuyingira amagye wadde poliisi, kubanga kino ekintu kiteeketeeke bazimba kintu kyabwe ne bw'okigamba omuntu alowooza nti osaaga kimala mutuukako. Ngera kubuuza ennamba esinga obungi kati egenda ku byeyonga efuna passport baana myaka ebeka, kubanga Museveni yamanya nti tandika okyakalanya okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 3 nga tebalina mirimu beekyawe bafulume eggwanga. That's the system. Bw'okebera mu records abaana basinza okugenda mu Middle East 70% baana baganda baana basoga, because that is his target. Nakano mukasale mukate ku social media nakigudde Mukasa Mutebi Nambooze nange kenyini kamwe kwogera mugenda tuuka agamanya nga tegakyasaba mulimu wantu wonna mu Uganda, mugenda tuuka nga amanya tegakola statement ku police. Nkiddamu erinnya egganda mugenda tuuka nga tokyagenda ku police kola statement, ojja tuuka n'okwadimitinga omwana ku ssomero nga muganda nga tebasobola muwa kifu, ojja tuuka osaba looni mu bbanka ng'erinnya egganda terisaba banka looni, ojja tuuka ogenda okwagala kuyingira poliisi ng'erinnya egganda teriyingira poliisi, ojja tuuka okwagala kufuna recommendation oba ebbaluwa ekuyamba okwogerako kituta recommendation nga tokyasobola gifuna ng'obuserinnya egganda. Ojja tuuka okuba nga oli musoga onoonyawo jjondo nga tosobola gufuna. Ojja tuuka okuyita ku kisaawe kyewammwe ekiri Entebbe ku kiggwa ky'ab'Emmamba basooka kuyisaawo bali gw'Omuganda n'osiraaniraawo, omusoga n'osiraaniraawo, omuyolo n'osiraaniraawo, omulugwa n'osiraaniraawo, omunjalwanda n'ayitawo. That time is very soon coming. Ojja natuuka okukubaga nti bagambe nti olubugo terukkirizibwa kulabibwako wantu wonna. Ojja tuuka bagambe you are not supposed to speak Luganda here in a public place. Nkiddamu ojja tuuka bakugambe you are not even supposed to speak Luganda here. Kijja very soon. Kijja very soon. Kubanga temanyi bantu bemudiringa nabo, bantu bonna bagwira, ensi bagenda gitwala nga mutunula. Eki omuntu abadde atukwatidde Ssaabasajja Kabaka Roland Mwenda Mutebi owookubiri, mwenna mumuwaddeyo buli omu alina waatudde alaaziza. Mayiga atambula, Sajjala atambula gamulengejja, abuzaabuza abasajja n'abakazi ba Kabaka ng'enkola y'Abanyarwanda beeri, kubanga Abanyarwanda balinga Kaamuje wabalinga Nkima akanaakulya akaameevu kajja keesesa kuba keepurezinga naye munda muli akimanye. Nakiro kankyogere nga nfundikira kyetuyita gunsinze agenda kulabika ku feesi ya Mayiga n'abadde mu lukole okuta Ssaabasajja Kabaka ebbanga ttono nnyo, kyetuyita greatness
ng'owulira ekibi kikulumiriza wakola ekintu mugenda kiraba naye ate ng'anfundikira enkola ya Museveni taleka bujulizi bw'ogenda okumala okutta Ssaabasajja Kabaka nkiddamu buli abadde mu lukwe nabadde mu meeting eno abadde mu meeting eno Museveni agenda bajjawo Mayiga gwajja osooka ku list ne banno mwenna agenda bajjawo kubanga yekyayagala gwe mulimu gwe gwasinga okutegeera so nno nga nfundikira bwobudde nnabutono mwenna bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka nkuwa ekigambo kimu kozesa omutwe gwo kozesa amagezi go tobeera ng'eyo muntu n'akusiriwaza n'akugamba ekintu ky'otalina mu butwe ng'akukyusa obwongo nwanye entalo ku social media kuno nkyanzirwana siri wakuvaawo leero mu nteekateeka namutayiika ew'Obwakabaka bwa Buganda omuntu yena abalwanira Obwakabaka bwa Buganda ng'alwanira kabaka we oli wa ddembe n'okusibuka ku mpisa ayagala okulowooza nti ogenda kulumbalumbuye ng'osiwuse empisa sooka omunoonyerezeeko ogwo bayita lumbuye jjajjawo amutuula ku mutwe olyoka ojja omulumbe nyinza okukulumba nga nabo gisimufungize ensi n'etya kyebalabako nga tebakimanyi for the first time I'm ready for that if I'm defending my king I will attack and I will defend my king by all means. If it means to abuse, I will for the first time. Because it's acceptable when you are defending your king. So if you think that you are good at abusing, I'm more experienced than what you think. And I'm more dangerous in that field. I repeat this. Whoever thinks that is going to be paid to come and attack me or abuse me, come knowing that I'm an expert in abusing. And I'm ready. Because in the traditional way, it is acceptable. If you are defending your king, you have the right to do each and everything. So come knowing that I'm the master in abusing. Although I'm protecting my image and my family and my followers, but I'm good at that. You might think that you are experiencing in abusing, but I'm good at that. And it's in a gentle way. Jangu ngomanyi. Ekyo nchiku mwenzo kwa gumadi musanyira kote mumanyi kati mumbo magala mutegeera omutuufu ekyo nkikubuulira njakoola omusambwa gwa Kaseegu kati gwoyinza oganti omanyi okuvuma nsobola okukoola omuzimu gwa Kaseegu essaawa zino era aneetantala n'enkulagako ekyagaana effumba okwekweya gwoyinza okoza omanyi okuvuma nina experience ne masters singa kitegeeza ku defendinga kabaka wange nja kubulira ekyagaana effumba okwekweya ku nsonga za Buganda n'eza kabaka nsobola okusibuka empisa gononyeza ku muzimu ku musamba gwe bayita Kaseegu omuzimu gwe bayita Kaseegu ojja omanyi okusirika si busiru okowala entalo si busiru ndaba ate ntegeera jangu ng'omanyi kyolumba kyeki Mukama bankuumira atakuumira mpeera naye nga mmaliriza njala teeka empologoma ya Buganda mu ssaala nga nfundikira tulyoke tweyongereyo. Mukama taata gwa wangaala n'alamula ensi eno atatusasuzangako wadde empiiya n'emu ku muka gwe tussa atuwadde famire n'atuwa emikwano n'atuwa buli kimu. Tukimanyi nti eno ensi wagituweesa ddembe era n'olikikwasa emikono ebiri n'otugiwa tugyeyagaliremu naye ate mu kino watukweka nti mwalimu abalabe
n'otuwa obwongo tukozese embiri gyaffe n'okutegeera tusobole okunoonya n'okusunsulamu baani be twogera nabo ne be tulya nabo. Naye Mukama atatu okuba nti watukweka emitima tusobola kutegeera. Okwasa n'okuteeka emikono gyo nga mpongayo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Muteesa. Omukwate omuteeke emikono gyo omukingirize. Kubanga embeera mwali tewoomya ddigobe olw'ensonga nti abakyamanya ngamba bajja okuwamba ensi gye watuwa. Beesomye okumumaliriza ake ekaganga eyo etagenda badda. Ne batamanya nti kino kiseera kyakwawula budde eri asoose ne gwe basoosezaayo. Mukama Taata nga gwagaba bulamu era wanga nnamu emirembe n'emirembe kwasa Ssaabasajja Kabaka kwasa n'empologoma ya Buganda ento Ssemakokiro Richard. Taata kuuma empologoma eyo. Taata nga gwe akusinga okukola enkwe era n'azisaanyaawo. Nkusaba buti buli omu yenna alina enkwe ezengezenge ezaagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka. Agenda okulooza nti azuuka nga bagolola mugolole bamutwala ewa Ssenkaaba. Taata enteekateeka zaabwe namutayika zonna zigwe butaka. Sina kindi buli alowooza n'okulowoozaako nti agenda kikola. Omujjo nga nabwe simufungize. Taata nga bulijjo kuuma basajja ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka byonna gye bali buli amanyi nti alina ekirowoozo ekitereza ensi emirembe era ayagala Obwakabaka bwa Buganda. Kakkanya ku bukyayi n'emitima gy'Abaganda abo abasigibwamu ensigo enkyamu. Kakkanya emitima gyabwe. Taata gula amaaso gabwe gula emitima gyabwe obategeeze kye balina okutunulako okusinga okulowooza nti buli kimu kikobako bo. Ensi Uganda bajjajjaffe ne bajjajja abatusooka mbagitulekera mirembe. Naye ffe abazzukulu abagawumbidde Taata tugula amaaso tugula emitima tusobole okuva mu busibe bw'omuseveni yatuteekawo n'eddogo lyatusibinika tusobole okuba nga tutunda tusobole okwejja mu busibe buno Taata tuyambe kubanga ensi wetusse etusobedde. Abantu bangi beekweka mu Uganda ne beefula nti Baganda nga tesi Baganda. Taata tuyamba abantu bano bono batulage. Otulage enkwezenge ezitwetoolodde. Fenno ng'abantu abasala leero tukyagala kumanya. Okuggyako tuwokuumira okutulaga abantu bonna abatuwekweseemu. Sijja kwogera bingi ng'eyajja okusaba eryato ne bali mutwalako. Taata gwe asinga buli kimu kubanze ne bwe nayogera n'enkwesa nga gw'osazeewo bw'osazeewo. Kukwasa Ssaabasajja Kabaka ne famire ye obakuume ate n'enkwezenge zonna zimwetoolodde Taata ozibuze amakubo. Ng'omubbi bw'ajja okubba ng'ate omuntu gw'azze okubba amukuuma n'asangawo ekibira. Taata nkusaba oteeke ekibira ekyetoolodde ekisakaativu okimunye Ssaabasajja Kabaka osobole omukingiriza abalabe be. Naye embeera yose ennungi tewoomya ddigobe. Taata ffe tukusa bulamu bwamuwa obe ng'akyabulina. Naye kyonna ekinaaba kizze otukingirize okuba nti tuzuukuka eri abo ababi. Ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama 2010 mpeera mweraba.